All right. Thanks for being on Prejan Media TV. Kugamba nti ekyokola ky'amanyi nnyo nga bw'okiwulira. Bakwano gyaffe mwena mwena abali e Bulaaya tubaagala nnyo nga mukiwulira. Kakati omuyimbi amanyiddwa nga Big Eye Starboss mabegako awo yavuddeyo n'asooka langirira abantu n'agamba nti no bannange tulekerawo okuba nga tubuzaabuza abantu tulina okuba nga tubalaga ekituufu abantu tubeere nga ate tetulina kuba nga babuzaabuzibwa nnyo nga bw'okiwulira. Buli muntu asaana okuba nga ategeera amazima ategere agwawa si bino byakubuzaabuza abantu. Big Eye ensonga zino yazoogeddeko ng'agamba nti nno abayimbi bangi nnyo besiba mu by'obufuzi naye ng'ate era abamu tebabisobola, abamu babuzaabuza ebibiina byabwe lwa nsonga baagala ssente, era n'agamba nti nno mulimu essaawa zino abali mu NRM naye nga baagala ssente okuva ewa muzeeyi. Omusajja ono Big Eye yayogedde ebigambo bino eno ng'ataddeko akakoofiira ka NRM akayero ku mutwe. Yayogedde ng'agamba abamu tubeera mu gavumenti ya M7 tuba twagala ssente eba etuli mu musaayi kubanga yatukolera ebirungi bingi nnyo. Naye mwe muli essaawa zino eno abamu abambadde obwambazi ebintu ebyo nga baagala bwagazimu nga yes gavumenti yaffe bajagalamu bwagazi ssente. Omusajja mukulu ebigambo yabyogedde era abantu abasinga tegyabanyisiza bulungi ne bavuga baatandika okugamba gavumenti yammwe yombi nnyo, gavumenti yammwe ensoso gavumenti yammwe eri enguzi bikoze bitya n'agamba byonna mulina byogera lwa nsonga mwe tumanyi birungi bigiri mulaba bibi byokka. Bye bigambo omusajja mukulu byayogedde amanyiddwa nga Big Eye the Starboss.